muganda wange ne mwannyinaze alaba era awulira ebigambo bino. Mukama mwebaza nnyo kubanga akuwadde omukisa okuba ng'okyassa omukka ogw'obulamu. Weebale okuyiga ebigambo bino bigabanako n'omuntu omulala. Erinnya lya Katonda waffe lyebazibwe liweebwe ekitiibwa. Katusabe. Ekisa kyo n'okwagala n'emirembe kabibeere wamu naffe. Otulungamye otuyigirize ekigambo kyo ng'ekisa kyo bwe kiri. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Bw'osoma mu kitabo kya Lubiribiri ssuula eya 39 n'osoma olunyiriri olw'omunaana agamba naye n'agamba omukazi wa mukama we nti mukama wange tamanyi ebiri nange mu nnyumba era yateeka byonna by'alina mu mukono gwange. Olw'omwenda tewali ansinga nze obukulu mu nnyumba so teyasigaza kintu obutakimpanze wabula ggwe kubanga oli mukazi we. Kale nnyinza atya okwonoona okwenkanidde wano n'okusobya ku Katonda? Yusufu n'ayogera eri omukyalo n'ebigambo eby'amazima. Katonda asanyukira nnyo abantu aboogera ebigambo eby'amazima. Obulamu bwetaagisa nnyo abantu abatekkiriranya. Obulamu bwetaagisa nnyo abantu aboogera ekituufu mu kiseera ekituufu. Katonda yeetaaga abaana abawala abagenda okwogera amazima eri abavubuka nti nze njagala ompase buwasa olyoke onneebakeko. Katonda yeetaaga abavubuka abagenda okwogera ebigambo eby'amazima eri abaana abawala. Katonda yeetaaga abasajja abagenda okwogera ebigambo eby'amazima ku mirimu gyabwe gye bakolera nti sigenda kino kukikola. Katonda yeetaaga abantu aboogera amazima mu buli kifo. Beba abasajja n'abakazi abagenda okubeera ekyokulabirako mu nsi muno okufaananako ne Yusufu. Yusufu n'abeera mwesigwa eri mukama we bye yamugamba. N'abeera muddu mwesigwa nti ekikyamukwasibwa n'agaana okukikwatako. Guno gwali mukisa gw'amaanyi nno. Omukyalo ono yali mugagga, omukyalo ono yalina ensimbi, omukyalo ono yali mulungi. Guno gwali ng'omukisa gwa Yusufu. Omuddu eyaleetebwa obuleetebwa muka mukama wange n'aŋŋambako ndaba nga yandidduse emisinde singa abadde muvubuka wa mulembe guno. Ndaba nga yandibadde n'amalusu gayiika singa abadde muvubuka wa mulembe guno. Ndaba nga yandibadde alingiza eno ne lweba tewali amulaba tera avumbagatira omukazi ono. Ndaba nga yandibadde tasibaamu essaawa eyo kubanga omukyalo ono yali ayinza n'okumuwa zaabu. Ewaka baamusuula n'ewaabwe yavaayo n'emyaka mingi taliiyo, talina na ssuubi oba alidda n'ewaabwe wa kitaawe. Kano kaali kakisa ka Yusufu kulaba nti ayongera okwesitabulishinga obulamu bwe, kulaba nti ayongera okugaggawala, kulaba nti ayongera okubeera obulungi. Naye Yusufu teyatunula kumpi, Yusufu yatunula wala. Emu ku nsonga etubonyaabonya olwaleero etugaana okwogera amazima, etugaana okubeera abeesigwa, etugaana okukola ebintu mu butuufu bwabyo, etuleetera okwekkiriranya, tutunula kumpi ne twerabira nti obulamu tebugenda kukomaawo, obulamu bwakubeerawo ebbanga lyonna. Tulina bingi ebyokutaasa, tulina bingi ebyokununula, tulina ebiseera bingi nnyo okubeerawo. Ekimu ku kibisa abantu ensimbi za gavumenti batunula kumpi, bazibbe bagende bazimbemu ebizimbe mu bagaggawale, balabiraawo. Tebamanyi nti obulamu bugenda kuba buwanvu n'okusinga ebibaddetenkanya wano. Emu ku nsonga etuleetera okwekkiriranya, emu ku nsonga etuleetera okwekkiriranya n'ekibi. Nitubeera nga tetuyinza kubeera beesimbu eri mibiri gyaffe. Nitubeera nga tetuyinza kubeera beesimbu eri Katonda bye yatuteresa. Kwe kutunuulira essanyu ery'okumpi, kwe kutunuulira okunyumirwa okw'okumpi, kwe kutunuulira emmotoka, busumuluzo bw'emmotoka obwo abavubuka bwe bagaba, kwe kutunuulira obusente obwa shopping abavubuka bwe bawa ne ba sugar daddy n'abalala, kwe kutunuulira obuyumba obwo abantu bwe batuwa n'obwapa n'ebirala. Naye singa amaaso gaffe gatunula wala mu bugazi ne galengera omulimu omunene n'okuyitibwa okunene Katonda kwe yatuyitira, tujja kubeera mu bulamu ng'obwa Yusufu. Yusufu n'agaana n'asigala nga mwesiga eri ekigambo ekyo ekya mukama we kye yamugamba. Enkomerero ya byonna ne yeeteekerateekera obulamu obwali obw'okuwangula n'okufuga Misiri. Saa Mukama akuwa omukisa ng'olowooza ku bigambo ebyo.